Yes, alright, nkulamusizaako nnyo mukwano gwe najjo sinza obbanga otuwuliriza bali kwekumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Top Government Officer akwatiddwa era nsonga ki ezimukwasizza, wabula kigambibwa nti IGG Betty Kamya ya orderings arrest eno egende mu maaso n'okukolebwa ku Government Office ono. Oli ku UG Updates TV gwatana kubanga otweyungako kirya wansi ole kigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otweyungako mukwano gwange ali yampuliriza abali mu diaspora malamusizaako nnyo mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku UG Updates TV. Inspector of Government IGG Betty Kamya atoye order bakwate Beka Mugayino ono nno nga Commissioner for Land Registration mu Ministry of Land yakwatiddwa naye nga order evuddewo IGG Betty Kamya. Beka Mugayino atwaliddwa mu custody olunaku olwokubiri. Olwokubiri nga lwakakya kigambibwa nti nno ono Beka yeenyigira mu bikolwa eby'obuli bw'enguzi era ebikolwa ebivugumaganya woofiisi eno. Okusinziira kwa IGG ku Inspector of Government Office Communication, Beka Mugayino yakwatiddwa nga kigambibwa nti wabaddewo okunoonyezebwa okwakoleddwa nga yeenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka mu by'okudiiringa mu by'ettaka mu Registration Department era ono ze zimu ku nsonga ezaamukwasizza. Wabula njagala okujjukizaako katono nti si gwe mulundi ogusoose kubanga ba government officers benyigira mu bikolwa nga bino. Ne gye buvuddeko jjo ly'abalamu twalabyeko amagye ga UPDF agasoba mu 20 nga gakola obulumbaganyi ku police command omu era ne gamuyisa bubi nnyo, naye ng'ensonga zabadde ku bya ttaka nga UPDF egamba nti ono yeenyigira mu kublockinga output yaabwe gye baali baliko ey'ettaka mu Wakiso district era y'ensonga waaki bamukolako obulumbaganyi. So kikulaga engeri gavumenti yaffe gy'erina obunafu mu nsonga z'ettaka mu land disputes. Kikulaga nti nno ensonga zino ezikwasizza kuziriisa bijanjaalo mpiso, eziriisizza bijanjaalo mpiso gwe mukwano gwange ali eyampuliza era obweraliikirivu bwongedde okuba nga bubalukawo mu bannayuganda nga beeraliikirira ku nsonga z'ettaka kubanga tubuliddwa ministries ezivaayo kulwanira abantu ab'ettaka lyabwe nga w'obimanyi mu ggwanga Uganda naddala muno mu kibuga ekibbattaka kifuuse ekibbattaka buli afunamu ku bukuumi n'emmundu ng'afuna ettaka lyayiikiriza nga bajingajinga byapa ne mu Ministry of Land eyo obubbi gye butandikira ddala nga bagenda mu maaso n'okucupula ebyapa n'okujingirira ebyapa ne basobola okuba nga batwala ettaka ly'abatuuze. Naye ebikolwa nga bino tubivumirira nnyo era nze ndowooza IGG kye yakoze ekintu eky'amaanyi nnyo okukwata abantu nga bano abalowooza nti nno bo b'amaanyi bakirimaanyi tebagambwako ne bagenda mu maaso n'okutuntuza abatuuze ne bagenda mu maaso n'okubabbako ettaka lyabwe. Ono nno asuubirwa okugenda mu maaso g'omulamuzi mu Anti-Corruption Court akawungeezo akalwaleero abadde asuubirwayo. Eno nno gy'ajja okusinziira akyajingibwe n'emisango werennembe n'emisango gye egy'okwenyigira mu bikolwa ng'ebyo eby'okubba ettaka. Ekifaananyi ekisharingiddwa ne IGG kiraga nga Beka Mugayino ayambadde grey jacket ng'agezaako okuba nga atwalibwa ne ba officers, police officers asobole okuba nga abitebya agende mu maaso g'omulamuzi. So sebadde close ekoze investigation bagamba nti n'okukwatibwake kugendereddwamu okubanga waliwo land transactions and misusing of authority within the ministry. Ono yakozesa eryanyi erisukkiridde nnyo ng'akozesa obuyinza bw'alina mu woofiisi okusobola okulaba nga beenyigira mu kibba ettaka. Kitegeeza aba yavumaganyizza woofiisi, aba yakyobodde woofiisi eyo. Kati ensonga eno waaki IGG ya orderings abeere nga akwatibwa. Kuno nno okwatibwa kwe kugendereddwamu okukiriyalinga gavumenti naddala departments ezisinga obungi naddala mba senior officers bagembeere nga bateekebwako accountability
ku bikolwa eby'effujjo ebyekko ebigenda mu maaso n'okukolebwa mu gavumenti mu ofiisi ezo ennene olw'okuba nga balina bamukwata mmundu balina obukuumi. Spokesperson owa IGG agamba nti gavumenti egenda maaso n'okwaza department ezisinga obungi omuli ba senior officers abagenda mu maaso n'okukozesa eryanyi n'authority za office okwenyigira mu bikolwa nga bino okutuntuza abantu. Ndoza kijja kuba kituyambyeko nnyo nga bannayuganda okusobola okulaba nga eddembe lyaffe, eddembe authority ng'obuyinza bukkakanyizibwa, omuntu aleme kusiimulirwako nga tulwokuba nga oli alina ofiisi ennene gy'ava mu gavumenti. Ekyo kijja kuba kikoledde ddala bulungi nnyo eri bannayuganda. Betty Kanya yagenze maaso agenda maaso n'okunyeenya ku ttabi ly'abali b'enguzi, agenda maaso n'okuba ng'akola strong statement ku high profile arrest eno ekereddwa ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Agamba nti no investigation eno officers gyagenze maaso n'okwenyigiramu mu kubba ettaka n'okumanipulatinga n'okujingikawo ebyapa ebijingirire. Agamba nti kino nno ensonga zino kyaleka zibadde zikoleddwa ebbanga eriwera naddala mu Minister of Land, nga bino ebintu bwe biti bigenda mu maaso n'okuba nga bijjeetikawo okusobola nga bavugaganya woofiisi eno ne minisitule eno. Beka Mugayino okwatibwa kwe kusindise weevu eri ministers ez'enjawulo ezo ezeesuubira nti nno b'amaanyi nnyo bakirimaanyi mu position ze balimu okusobola okulaba nga beenyigira mu kubba ettaka ly'eggwanga nga bagenda mu maaso n'okuregisteringa system, nga baregisteringa mu system balibba ne baregisteringa mu system. Ekintu kino bakivumirira nnyo. Civil Society actors nabo bagenze mu maaso ne baaniriza development eno enkola eno egenze mu maaso etekinze step okulwanirira rights eziri directive ku kibba ttaka. Ne bagamba nti kino kyekisaanidde okuba nga kikolebwa oba teekako accountability okusobola okulaba nga batwalibwa mu kkooti olw'emirimu n'emisango gye bagenda mu maaso n'okukola egy'ekko, egy'effujjo, egy'ekibba ttaka. Kati Beka abadde asuubirwa obukawungeezi k'olwaleero okulabikako maaso g'omulamuzi agende maaso n'okumusalira. Kino bannayuganda bakisanyukidde nnyo era bayise ku mikutu egya social media ne bagenda maaso n'okwebaza IGG agende maaso n'okutakulako mu ofiisi ag'enjawulo mu gavumenti. Abo basuubira nti nno bakirimaani balina authorities ogenda maaso n'okutuntuza abantu mu byabwe, si mu ttaka mukka wabula ne mu sectors endala nnyingi nnyo. Aba government officers bagenda maaso n'okwekuutiriza n'okunyigiriza abantu ba bulijjo abatalina mwasirizi olw'okuba nga balina emmundu n'obuyinza. Ebikolwa nga bino tubivumirira. Obadde oli ku Yugi Updates TV nga kw'osinza obba ng'otuwuliriza bula gwe atannatuyungako kirira wansi w'ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Mbagaliza olunaku olulungi mwera tujja kuba nga tukomawo oba oli awo.